Abantu abawangalira mu disitulikiti y'Ekyegeegwa basimye gavumenti okweddiza obuvunaanyizibwa obw'okubatuusaako amasannyalaze nga bagamba nti balina essuubi disitulikiti yonna okubuna amasannyalaze okusinga bwe gubadde, nga gavumenti omulimu guno ogw'okugasaasaanya Ekyegeegwa yali yagulekera ekitongole eky'obwannannyini. Mu mwaka gwa 2014 kati emyaka 10 egyakayita, gavumenti yayita minisitule ey'amasannyalaze n'obugagga obw'omu ttaka neewa olukusa olw'okusaasaanya amasannyalaze ekitongole eky'obwannannyini ekya Kyegeegwa Rural Electricity Corporation Society, nga kati leero gavumenti yeddiza obuvunaanyizibwa. Dr. Patricia Litho, omukungu avudde minisitule ey'ebyobugagga obw'omu ttaka, yakiikiridde minisita Dr. Ruth Nankabirwa ku mukolo ogubadde Ekyegeegwa nga gavumenti ekwasibwa ebiwandiiko byonna ebikwata ku bantu abadde baakafuna amasannyalaze wamu n'abo abaagasaba nga tebannagafuna. Dr. Patricia ayogedde ku nsaasaanya y'amasannyalaze mu disitulikiti 8 eza Greater Mbende. CL ebaddewo okuva dda eyakwasibwa network ewumeme, kati Umeme era egenda baddiza network ne concessions endala badde eri mu mukwano gwa Babundibujo, abapaddeere eyo zonna kati zikomye omukono gwa gavumenti through institution gye bayita UEDCL. Engineer Protest bya Kinura, omukungu mu kitongole ekikwasiddwa obuvunaanyizibwa obw'okutandika okutuusa amasannyalaze mu disitulikiti ezo 8, asimye gavumenti okweddiza omulimu guno. Nga ebibuuzo byali bingi, abantu balinga balinamu okusoberwa nga balinga batalina ssuubi. Ne bagamba nti obuweereza bugenda ku improvinga, tugenda kuba Bannayuganda experience gye wali tebalabangako. Kuva olwale lwe twaveeyo Pakemex epaddeere nkakasa tabanamawire mukimanyi nti services za improvinga mu bitundu ebyo era kye kimu kye tusuubiza abantu mu bitundu bino. Edward Irura akulira ebyensimbi mu kitongole kya Electricity Authority ERA, nga kino kivunaanyizibwa ku kugereka emiwendo gy'amasannyalaze mu ggwanga, ategeeza nti abantu b'Ekyegeegwa ne disitulikiti endala abadde bafuna amasannyalaze okuva mu kitongole eky'obwannannyini baleme kutya kubanga gavumenti yasazeewo emiwendo gisigale nga bwe gibadde. Kakati tuwajja kubeerawo nkyuka y'amaanyi because ebintu bibadde Crex byekola nawe bibadde bikola. Teri kugamba nti bano bajja kuwongeza, tujja kutunuulira emiwendo egyo okulaba nti emiwendo egyo entuufu ejjudde okugereka nti eyinza obutakka sisobola kugamba nti ejja kuwongezebwa. Kisa kusinziira engeri tubiyitamu cost oba engeri cost of transmission. Omubaka wa Paalamenti akiikira essaza lya Chaka Central Atim Bright ayogedde ku mulimu guno. UDCL nga bwezze ne taking over. This is a big arm. Guno mukolo munene ate gwa gavumenti. So nsuubira egenda kukola ekyenjawulo okusingako Crex bye badde ekola. Kubanga Crex omwana wa wansi bw'aba akola ebirungi. What about omwana wa waka? Kitegeeza nti ow'ewaka kyagenda okukola kijja kuba kyanjawulo. Bino ebijjidde ng'endagaano y'ekitongole kya Umeme ne gavumenti eggwako omwaka ogujja, era nga tennaba kusalawo oba ekiddiza obuvunaanyizibwa oba budda mikono gya gavumenti. Byakyambadde Lawrence, Crossroads TV, Omunnyo.